Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Omusajja asobola okukuba n'amala nakukozesa ng'ate gw'oyagadde. Kati n'abakazi kati kangaye temutegeera. Abakazi omu tetutegeera. Nobeera mu maziga. Ate n'amala. Simanyi naye abakazi bwe twagala tusiriwala. Omukazi gw'osanga ku poliisi nga bamukubye eriiso lirungudde weeriti. Balamu be ne bajja ne bagamba kati bw'aba akkubye. Lwaki tetwogera naye? Ekyo ne kigwa kuba kati okumusiba nga tekiriimu magezi. Omukazi ye kennyini n'agenda n'asayininga beyire ejjayo bbaawe. Munange bba wange temumusiba. N'agamba bwe njogeddemu ne balamu bange ndabye ng'ekyokusiba taata Derek tekikola. N'atambula n'agenda. Bangambye ajja kyuka.
Newaitawo week. Ezo ennaku ebbiri asobola okutya poliisi omumuzzaayo. N'akuddamu. Bw'akuddamu otya okudda ku poliisi n'okuyita balamu bo. Olokola otya? Obeerawo ne batandika kukuggonda. Ntudde lw'abaana. Kati bw'ovaayo mu maaso eno gaba omusajja ankubidde emyaka 10 mpaka wenkoye ne bakubuza emyaka 10 gyonna obadde otudde okola ki? Anti ntudde lw'abaana. Kati kitaatuukangako aba agenda kugamba omukazi oyo akola ki? Alimba. Naye gwe kyali kituuseeko abakazi ne bagumira ebizibu by'abasajja. Bw'akiraba agamba wallahi kisoboka. Mulimu bangi. Omusajja asobola kugenda ne yeewolaawola amabanja gonna. Oto? Bwe yeewola ku b'emmotoka, bwe yeewola kuwa, naye ng'amanyi bulungi nnyo nti omukazi ajja gasootinga. Kuba jjukira omukazi ayinza otya oswala. Naddala bano bankoze ssente, bano banninamu linnya. Alinamu kasente erinnya. N'adduka n'asasula buli bbanja. Kati omusajja agifuula rutiini. Nkozi bwe bakuba omusajja naye kiba kikosebwamu. Obviously. Teri kikuba mukazi nga kuba musajja. Musajja yeewola. Ate nze binkwatira ebyo biri kuffe baggumite nti yeewola mu musibe. Osobola wayo bbaawo. Nga nze nazimwewolera ssente. Yeewola bibye. Yeewola nga bannongoosezza nga tewali ssente za ddwaliro. Awo nsobola obutamuwaayo. Yali alina byayagala. Mukwano bamusiba. Taata w'abaana bo. Mukwano nze taata abaana bange namugambye kagende yeewole ssente z'abantu alemezezaayo. Byatagaddemu mukwatireko. Okuggyako nga yajja n'akinyinyonnyola. Teyakugamba. Asobola okuba nga teyangamba nga gwe gusoose nsobola okukikola. Otyo? Naye singa gufuuka muze. Ng'aganja kwewola omukazi ajja asasula. Anti abasajja basooka tusoma. Wikinensi yo gy'asinga okutunuulira. Ono fiya ye eriwa. Fiya ye etya kuswala. Fiya ye etya kusuula bizinensi wakwatira. Otyo? Anti gwe buli w'oyagala okwetaasa bw'oti. Weetaasa ogamba. Buli bwe weetaasa ogamba. Abantu banaagamba batya nga nabalaga kirala. Naddala relationship eziri ku limelight okwo. Nkufuna. Abantu bye bafiira mu bufumbo temubimanyi. Ate balina bye bafiiramu. Ati nze ku subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Mbabuuzaako mwenna abakyekuumidde ku Executive Media. Ababuuzaako nze Zubeda Byantalo Shamimu Mayanja atata biduduma. Omukyalo omuwanvu asinga obuwanvu mu nsi yonna. Ekyo nno kigenda kukugobya wano. Mbadde mayo nnyo okunyumiririza mu kyolimu. Yogera amazima. Mbuno ki? Ekikuli ku mutima. Agenda okungabira ekimuli, mashallah si muwanvu. Mumpi. Ajayitawo. Nate bede tatange yali mumpi. Kati sigwe kazi. Nyigo kati obuwanvu n'obujja. Wa mama. Mama yali muwanvu, tata yali mumpi. Lwakuba Mungu yabampamu akaseera katono. Ne watu oyagera. Amina. Mashallah yampa gwe. Lwakuba ebibyo kyabiganye. Nakkirizaako kimu. Ogamba ota mwannyinange. Ndi bulungi ogamba otya? Ogamba ki? Ndi bulungi. Abasajja bantumye. Igwe ne munno. Amunange ki? Aisha Shamim. Sumaya. Mulekerawo okutumanyiira. Ayo tutya? Sumaya yakoze video ngo ali naawe. Musimanyi yali amanyi omusajja amusinga emyaka aba n'amagezi naye tategeera. Tukoya akamanyiiro. Ate nze byavudde mu kamwa kange. Wabadde olina omusitopingako. Banna mutawagala kunteekako lwansi mu ngeri gye nkola mu mulimu gwange. Ennyabo. Guno omulimu nagusoma. Tetuwali awakanyi. Nengu practicing ebbanga ddene nazzeeyo ngusoma. Teri awakanyi. Manyi ddirwe kye nnina okukola ne kye sirina kukola. Tukoya akamanyiiro. Ate yo Sumaya atumanyiira nnyo. Abantu bambuuzizza kye mwesibya ku bantu abakulu. Kuba Sumaya tanaweza myaka 7. Ye yagambye yali amanyi abasajja abakulu be balimu amakulu. Ate nga yabenoonyeza nga basiru. Nga yabenoonyeza. Lwaki anoonya abasiru? Kati omwe mumanyi bannaaje. Kazibwe Kapa yagamba wosanga nga omusajja omuntu agamba mboyo mukodo aba asabiriza nnyo. Mumanyi. Before nga tannagamba mbu tebategeera asooke naye yeekube mu ttooki. Apime ye
yo akake kali katya kuba yinza okuba ekizibu abasajja nga bategeera naye nga tategeererako ddala abasajja bakooye ejjoogo lya Sumaye abasajja beeyongeredde ddala okwagala Sumaye kyekisesa nkubuulira bakooye ejjoogo lye abasajja beeyongeredde kati gwe kuva dda Sumaye ati wamusiima simulinaako buzibu ate Sumaye yaŋŋamba bwe yakutundira bw'ati yalaba ekirevu n'ategeeza ki ng'ayagala nnyo abakazi b'ekyeyo ate n'agamba yakulya n'ong'oŋŋamba abakazi abeerukuutava era yaŋŋambye bwaddamu n'akusanga wano agenda kukuwa ennamba ye tukole ki bizinensi asobola obeera sisita wange kuba nina abalina nabazange nga basisita ajooga alekeraawo tukooye nze sirimu abo byabadde agamba kuba ndi muto ku ye Sumaye ansinga obukulu Sumaye si mukulu towakana Sumaye alabika bulabisinga mu kinene kigimu si mukulu ali ku fulo yakumeka ali ku fulo ndowooza yakusatu naye atandika ntandike nga yakula bubi yali anywa olumonde niwadde nange nakulira ku jjajja nalyanga lumonde naye nga sikuzenga oyo naye Sumaye kyonna kyewakola ekirungi ajja atuuka saa mmeka wano kale njagala kusangewo ate wansangawo netukola kitya omulaba oba yalima nnyo oba yabonaabona nnyo nga yakulira ku muntu abaamukuza obubi either ku ssomero yatambuliranga mu basomesa kyova olaba atumanyiira eyo tuyiseeyo buyisi ate tobitemamu obuwaka bwange njagala butuuke gyali tobitemamu abasajja bakooye okumanyiira omukyalo oyo Sumaye asusse kasuku gwe yali yeepikira kasuku wa 9 Jenkins wa 9 gwe yali yeepikira sigenda kwongera ekigambo kyange simanyi kyopika empika kikwekweto bakazi kulekerawo okumanyiira basajja nze ndi mu kibiina kya gundi wadde sinneewandiisa ekya meeya equity for men awo wesiva sinneewandiisa siriki ndi undercover akawunti namba nazo zitaddeyo tewazibulalinzeeko yadde ku bupapula obwo obupapula obwo obwa banka obuliko ssente kubeerako akawunti numbers wansi anyway tojja bitegeera nyongera okubategeeza tubulayo wiikisi 3 sitati eggweko oyimiridde otya maliriza lwakunanze sitati mashallah nasooka kulibwa mbulayo 3 gyo obadde obuzaayo 2 abadde obuzaayo 4 anti kati leero nsiibye bambi kati mbulayo 3 bakutwalira awo mashallah nsaba Allah yanukule amiina ninawe njagala otandikira mimi omuntu asanga omuntu tamulaba tamanyi nkula ye kati kampe example kuggwe nasanga mimi sanga kale omwana oyo twamuyambanga wano nga muto naye kati akuze yeeraga andi bayinza okyogera okusinziira ku neeyisa gy'oli mu kweyisa bayinza okyogera okusinziira bw'obayisa oba bayinza okyogera olw'effitina bibiri waliwo omuntu eyakuyambanga ekituufu omuwa ekitiibwa era omuyisa bulungi naye nga ye kennyini yagaana okukkiriza nti kati levo kwe yakumanyira wavaawo nga ye bwe yali akuyamba omutima gwe gwali gumugamba olina kubeeraawo twateesa tutya mu nnyamba yo ene omuntu waba akuyamba lumu temutera kuteesa naye kati abantu abayamba tebamanyi nti omuntu bw'oba omuyamba lumu ayinza omukama omuwanika olumu n'akusukkulumako kati awo olabira omuntu eyakuyamba yali ekigendererwa kyali ki kasita omusukkako n'olaba ng'atandise okwogera by'otakola gwe manya yalinga akuyamba ng'amanyi agenda kubeera awo ng'oli wansi wa bigere bye mbu ne taata we oyo twamubeererawo naye omwana yakyuka kati awo ebyo bya kisiru bitya kisinzira nti ebintu abamu bakujjukiza nkugambye kusinzira ku nneeyisaayo oyinza okuba abantu bakuyamba naye nga bw'obasanga tobabuuza
byonna mbikola buli sawa bablaminga kati byonna bw'oba obikola nga bakyakublaminga wooli tebasuubirawo nti wankubiddeko ku ssimu nga yina kyayagala ne mugamba sirina ng'atandika okugamba kale raba oyo omwana taata we yajjanga wano fe yatukoleranga shopping olina yiga bw'oba handulinga bw'ofuna muwe bw'oba tofunye tokwata baddiza bigambo anti yayamba jjajja wange yayamba taata wange omuntu yenna yali akuyambyeko nakugamba bw'ofuna akaddemu ekitiibwa ne yayamba kitange yali asobola okuyamba abeewaabwe kituufu naye wawo okusukka waliwo okusukka naye omuntu yali akuyambyeko ne bw'aba asusse kirungi n'omuleka nojjukira nti yannyambako we nali neetaagira obwetaavu kati waddemba okwogera olwo yayamba bazadde bange abazadde baatugamba nti yabayamba bafa ndi muto naye kitange bamuyamba naye nze neekuzizza nenanda paka wano wendi naye buli wansaba anjijukiza mwana gwe walimpadde kuba taatawo wano twamubeererawo omuwa bwiba oba olina ebisigadde gwe n'obireka okunjijukiza kali akantu mulimu abantu ng'ekikula kyabwe kyekyo nonjijukiza kitange masembe ebintu ebimu mulina oyiga nno byesonyiwa famire erekerawo ate olugezigezi awo famire ezimu nga zo bwezityo bweziri ate waliwo abantu nga bakikula bwe kityo tolina kyogenda mukolera apart from okumuleka ab'ekika basusse waliwo n'abazadde era nga naye akujjukiza yakuzaala mbunoki gwe neerekereza n'osoma naye kati nkujjukiza na bujjukiza okumpa lwaki bwe mba nkusaba ssente osooka kumpozesa ani yali alina okundabirira ye yali alina naye nkugambye kati bali abo abazadde kati bakusange ng'oli mu kuleekana ne taatawo weevuma ne maamawo osirika olw'okuba yakusabye emitwalo 2 n'omugamba maama ninawo 10 gwe tomuddamu izo obagaana igwezo z'obadde olinawo asaba ojja kwambala ekkooti oyo noona sho tugende mu maaso ssebo wano tewaliiwo gondi oyo tamanyi kukwata budde takyamanyi kukwatira ddala yadde budde ŋŋamba wano tewaliwo paasi weeri mukulu yingirako mu kasenga awo paasi ate paasi bagirya oyo single father nekitegeeza ki ayinayo kachansi konna akamuleka okufuluma bw'atyo nga tagolodde abaana bamubonyaabonya ki bingi ne bamuganda n'okugolola ayinza n'okuba ayinayo olubuto lwe bamusuulidde huyo yagamba dda yagamba totawaana kugamba mbu ndi lubuto ofuluma ennyumba ng'akuwadde sente z'akaweki tugende mu maaso n'emikono gyo gyonna gy'obeera nagyo otubumbabumba otya nze buli mukwano gwange mmanyi bwe nkwasaganya naye nze siteeka nnyindo okubita nkwatako wabula singa osukka obwenzaawo nkugambako nenkugamba my brother nedda era wenfunayo akasimu oyo nno talabirira mwana nga okakasawe nti yewe nkubya n'okakasa nti oyo mwana wuwo nga tomulabirira tuba tugenda kugendana onvaamu sikuvaamu naye mba nina okumakinga sure nti omwana oyo afuna obuyambi kuba mba saagala bajja ate bakkube kuba mba nkakasa nti kinswaza naawe kikuswalizaamu wowe gwe seekakasa anti mba nkugamba tugende ku DNA bw'oba teweekakasa other than omwana obutafuna buyambi nga ate weekwasa tomwekakasa mba njagala nkuyambeko story saagala gikola okitegedde ate n'omukyala saagala mulekerera kuba neewayo okuyamba abakyala kale ate ono muganda wange omanyi eyo embeera ng'oli mu kattu esaawa zino muganda wo gwe bagamba nti talabirira mwana kyokka wagamba weewaayo okuyamba abakyala nobeerawo kati mba njagala mbayite tulabe bwe tusolvinga ekintu kino nga tekizze mu mawulire ekirungi aba asookedde wange kizibu nnyo nze okuva mu muntu wange kizibu okuva mu muntu wange owaddala gwogamba oyo boyi wange omumanyi MC meeya omukazi azzaawo ku mulyango agambye meeya yanzaalamu naye talabirira mba mukubira meeya ne bwe yeecwacwana atya mugamba ze ngenda gira ndabirira omwana oyo naye nkubuulira ogenda labirira omwana oba oyagala oba toyagala meeya agamba simwekakasa nga nkugamba tumutwale ku DNA enze sente enzirina
ezadde kuba byonna kyemba njagala olabirira omwana ono tuleme teekawo kusika muguwa omulimu gw'olimu saagala gufe saagala abantu batandike kutwalira mu picture nfu era ne baba kusibye nga sitegedde ndi wakusiba ku kooti neetala paka ne ku poliisi basiba mawulana ano saddamu kukola njijukira omubiri waguyiwawo naate omukazi wamuvaamu because omukazi saamuvaamu naye ku ssaawa ezo nali nina obbeererawo owange awo otandika oweeyinga mbu neewayo okulwanirira abakyala era omukyala natuula naye bw'abajjukira natuula naye kkooti ne mugamba kino ne kino ne kino ne kino ne kino okitegedde naye ne mmulaga nti ate nze siva mu muntu wange oba kitya bw'aba nsobye oba kine okusinziira ku kye bannyinnyonnyola omukyala yalina bangi abaali bamupika omukyala yenna wadde oli ku sayidi y'abakyala webateerawo embeera yonna nga apika wabaawo apika ekintu osooka ova ku sayidi yo ku sayidi nsooka y'abakyala nenkubuulirira mbu munnange nenkugamba olaba kino ekintu engeri gy'oli mu kivuga musi nnungi tusobola okivuga bwe tutyo omusajja ono tukyasobolera ddala okusooka ne twogera naye ne tulaba abaana anaabalabirira oba nze nenneewa omulimu ogusembayo okuba omuzito ogulabirira nga nze nona ssente w'amasembe nzitwale omukyala bwankubira n'ogaana okukwata mbandi wabbatwala mu ddwaliro ku bbiiri yange babajjanjabe ate njagala kuprotectinga gwoleme kusibibwanga bwe nkuteeka mu layini tiba n'abaana babo nze sirina nsonga lwaki mbakulabirira kuba abasajja olumu munyiiga lw'abakazi engeri gye babaddamu olumu ne munyiiga engeri enjogera gye twogera waliwo oba wamukwatira mu bwenzi kati n'abaana n'obabonereza nze tasiki gye mba nnina yakunnyonnyola ti bano abaana si be baakunyiiza era bo tebalina buzibu era nenkubiririza nnyo abaana bo balekera maama waabwe kuba kyekijja okukuwa emirembe maama bw'aba bulungi abaana baba bulungi naawe oba bulungi eno anti kaali kalumu nayitayo buyisi oba kaali kalumu wamwebakako that's not an excuse ey'obutalabirira baana owa enkakasa ntya kyalumu si kyalumu wamwebakako kyali kya ddakiika wamwebakako nali ntamidde wamwebakako ye yankaka tewali musajja gwe bakakaku obadde ki taliiyo gwe bakaka kumwebakako anti yajja ewange nali saagala ngendo zuukuka ngendo owulira n'okola ki owagenda ozuukuka n'ogenda owulira wakola ki namugamba nveeko gwe n'ozzaako ki yeyekolera ebintu bye nga gwe okola ki nebasa wazaala abaana ne babakebera si babo labirira abaana ebyo byekisiruze sibyagala masembe era ggwe tebankubirayo akasimu n'olowooza ti ku nsonga z'abaana tugenda teesa tewali kuteesa era mba bakulemerako nti oba bakusibye oba owulira obusungu bungi nnyo ku mukazi ekomera kati tulivuddemu abaana tebannakusibako omukyalo oyo omukazi ye yakusibye ti omukazi n'ateeka mu kkomera sijja labirira abaana mba kugamba olabirira abaana because these are innocent souls abali wakati wa maama ne taata abali mu kusika omuguwa lwaki abansiba ati omukazi naye asobola okuba nga ewubyeko akooye abamuliraanye bamugamba oyo musibe lwojja omufunamu omulamwa bwakusiba abaana sibe bakusibye obuvunaanyizibwa bwo tebuvuddeyo nti abo baana bo oli yabazaala nsibye naawe bazaala okugjako bakyusa ekika n'omusaayi gwabwe ogwenuunemu ogugwo obalekemu ogwa nnyaabo tekisoboka ekyo kati bwekyo tekisoboka labirira abaana omukazi nali naye n'agenda n'azaala teyaŋŋamba simanyi akomye waŋŋamba munnange ojjukira ekiro kiri awo wemugendera ku DNA w'osangira nga wotandikira awo emboozi tetwagala zimanya omwana aba wuwo mwegatta naye abasajja mutunyigiriza nnyo namwe mutunyigiriza nnyo kyalimu mukyuseemu abasajja ate abasajja kambabuulireko abasajja ekintu ekisinga okuba ekibi kyekyokubeera nga ofunye abakazi ababeererawo abasajja bakubalira ku ngalo ekituufu ekyo ate abakazi mujjeemu ekintu kyokwagala oprotectinga pikica y'abasajja ate musajja wange batandise okikozesanga nga chansi bagikwata eringa weakness nali protectinga ekitiibwa ky'omusajja abantu banaagamba batya
va mu bufumbo obuli toxic w'obutegeeredde w'osensingidde nti ntudde na musajja mubbi w'osensingidde nti omusajja alabika narcissist sijja kubanga omuntu yenna omusajja abasajja abagezi batubala batya tosobola kusinga musajja magezi okujja nga naawe oli mukazi mugezi bana abakazi abakwira wano mu kibuga Kampala omusajja asooka kukyawa emirundi 10 nga mu mirundi egyo 10 yakomawo ne yeetonda ne yeekyanga n'afuluma ennyumba omusajja asooka kukuba n'amala nakkozesa ng'ate gw'oyagadde kati n'abakazi kati kangaye temutegeera abakazi olumu tetutegeera n'obeera mu maziga ate n'amala simanyi naye abakazi bwe twagala tusiriwala omukazi gw'osanga ku poliisi nga bamukubye eriiso lirungudde weeriti balamu be ne bajja ne bagamba kati bw'aba akubye lwaki tetwogera naye ekyo ne kigwa kuba kati okumusiba nga tekiriimu magezi omukazi ye kennyini n'agenda n'asayininga beyire ejjayo bbaawe munange bba wange temumusiba n'agamba bwe njogeddemu ne balamu bange ndabyenga ekyokusiba taata Derek tekikola n'atambula n'agenda baŋŋambye ajja kyuka newaitawo wiiki ezo ennaku ebbiri asobola okutya poliisi omumuzzaayo n'akuddamu bw'akuddamu otya okudda ku poliisi n'okuyita balamu bo olwokola otya obeerawo ne batandika kukuggonda ntudde lw'abaana kati bw'ovaayo mu maaso eno gaba omusajja ankubidde emyaka 10 mpaka wenkoye ne bakubuza emyaka 10 gyonna obadde otudde okola ki anti ntudde lw'abaana kati kitatuukangako aba agenda kugamba omukazi oyo akola ki alimba naye gwe kyali kituuseeko abakazi ne bagumira ebizibu by'abasajja gwakiraba agamba wallahi kisoboka mulimu bangi omusajja asooka genda ne yeewolaawola amabanja gonna oto bwe yeewola ku b'emmotoka bwe yeewola kuwa naye ng'amanyi bulungi nnyo nti omukazi ajja gasootinga kuba jjukira omukazi ayinza otya oswala naddala bano bankoze ssente bano banninamu linnya alinamu kasente erinnya nadduka n'asasula buli bbanja kati omusajja agifuula rutiini nkozi bwe bakuba omusajja naye kiba kikosebwamu obviously teri kikuba mukazi nga kukuba musajja musajja yeewola ate nze binkwatira ebyo biri kuffe baggumite nti yeewola mu musibe osobola waayo bbaawo nga nze nazimwewolera sente yeewola bibye yeewola nga bannongoosezza nga tewali sente za ddwaliro awo nsobola obutamuwaayo yali alina byayagala mukwano bamusiba taata w'abaana bo mukwano aze taata abaana bange namugambye kagende yeewole sente z'abantu alemezezaayo byatagaddemu mukwatireko okuggyako nga yajja n'akinyinyonnyola yakugamba asobola okuba nga teyaŋŋamba nga gwe gusoose nsobola okukikola oto naye singa gufuuka muze ng'aganja kwewola omukazi ajja sasula anti abasajja basooka tusoma wikinensi yo gy'asinga okutunuulira ono fiya ye eriwa fiya ye etya kuswala fiya ye etya kusuula bizinensi wakwatira anti gwe buli woyagala okwetaasa bwoti weetaasa ogamba buli bwe weetaasa ogamba abantu banaagamba batya nga nabalaga kirala naddala relationship eziri ku limelight okwo nkufuna abantu bye bafiira mu bufumbo temubimanyi ate balina bye bafiiramu ati nze kubuulira abakazi abasinga abaprovinga wano ku intaneti nti bali bulungi babakuba abasinga bye balabirira amaka ate woolabirira buzibu ki engoye za birthday zifaanagana ffe tutera otuteekamu amaanyi tokipika nanti mbuulirayo basajja bameka wobatunuulira bwoti nga yafunye obudde obugenda ewa Taylor n'amugaa tutungire bbulaaka nyinza okuba nze yakuwadde ssente batono yoyo gojja kuba abasajja abasinga ne birthday bye tebatera byagala era tetulyagalira tubapika bipika abasinga ekyo kituufu okujjako oli ng'alaba omukazi gumite nnyo agenderera n'amugamba naye twekubye ebifaananyi bya birthday nkufuna tubyekubye babiri ng'omusajja ataddemu amaanyi n'omukazi ataddemu amaanyi ate ekyo otera okisanga nga biri mu bana abakola bizinensi okitegedde nti wange akuba bifaananyi tiwanaako ebifaananyi bye ne bivaayo ebyaffe bigenda kutunda asobola okiteekamu amaanyi kuba naye agenda yingiza mu bizinensi nkufuna nange nsobola okiteekamu amaanyi nga ngenda yingiza nze natunze obugoye oba naabulaba bajja buuza nkoleramu ssente n'okipika olwekyo n'okipika olwekyo kuba ofuna ssente but again ba abantu tebamanya nti okipika lwa bizinensi olumu bagenda kumanya okipika lwa mukwano abantu ne batandika I admire this couple bano mulekerawo okwegomba kapo z'abantu
Bale tulabira ku bali ne tusobola okuyingira mu kyaffe. Mulekerawo kwegomba kapo z'abantu emanyi bantu bye bayitamu. Mulekerawo osimanya bakogera batya mu luzungu ako. Abaana ke bakomentinga. Gwe lawyer. Tapping into the blessing, ojja tappinga blessings ebisiyaga. Ojja tappinga blessings emiggo. Ng'omukazi atudde lwa miggo. Nga bamukuba ku makya n'olweggulu. Abakazi babakubira ddala. Naye abakazi baguma n'agamba abantu be nalaga omusajja omulungi amatiribona nga wavaayo n'ogamba Mukama yampa omusajja sejjusa kati onoovaayo otyo bagambe nti gwe nabaga nti sejjusa nkuba. Ezo relationship ebirundi egisinga zinyuma muzivuddemu tewali kigambo kivuddeyo. Omulebe guno tebakyakuba bakazi. N'oyawukanira eyo ne mwawukanira eyo mu kimpowooze by'ofiiriddwa n'obifiirwa ebyonoonese ne byonooneka byofunye n'obifuna naye n'ogenda. Anti era bano si be babagamba muju bakube. Baani? Abantu botya okusekerera. Kati oguma lumu. Naye trend ekirala waliwo n'abantu nga ye bambi bwa sharing ekintu kye n'abantu kimuwa emirembe. Wotunulira enswangi zino obufumbo kuba mulimu n'abatali bafumbo naye nga bali laavu. Ogenda n'otunula mbu sayidi zombi luli edda twali twekwatirako ne mu maka. Nakati abantu beekwatirako mu maka. Ate kati bwe kisinga obungi. Just nti kati minzaani yawunzika. Nekola etya? Minzaani yeewunzika abakazi be basinga otteekamu. Okyogera lwakuba oli mukazi? Abakazi bakola nnyo ennaku zino. Basajja tebakola? Bakola naye abakazi chances like sigamba nti basajja kye baagala. Chances z'abakazi ofuna emirimu nyingi. Okitegedde? Ekitakyali tekyali ku mulembe guli. Ku mulembe guli bambi nga abasajja bakola nnyo. Naye ennaku zino baagala okukola naye chances zaabwe ez'emirimu ntono. Okitegedde? Kati ogenda okusanga ng'omukazi banguyo omuwa omulimu oba ng'afunye ekifo eky'amaanyi nga ssente zaafuna nnyingi okusinziira ku zaani z'omwami we. Naye Mukama bw'aba yakusaasira ng'omwami wo yasigala musajja nga akatono kange kenfuna nze nsigala nga ndi musajja ewaka. Nga gwe omukazi bw'aba nga bagambye oyina abagenyi n'ogamba mwami we n'akubuza enkoko zigenda kuba mmeka n'omugamba 5 n'azikuwa gwe n'olaba nga abagenyi bangi n'oyongeramu 2 ezo zizo kyeyagalire naye tekibadde kyaki kyatteeka. Abasajja bangi nnyo wano nga bafuna kitono naye ng'ennyumba yagisasula. Abaana babasasulira fees. Amanyi okwokyayo ku mukyala we olw'olumu. Omukyala we bw'aba ayagala ssente za nviiri n'amugamba ezo zange nazo obligation yange toginzigyako. Mmere yawaka ebyo byonna kushopinga nga byonna omusajja so be taking on. Kati buno obuntu ffe abakazi omanyi twerondalondera bwe tubaamu ne ssente oba oyagala okulaga nti obwo obwenjawulo obwo obusukkamu. Oyinza okuba omusajja fridge gye yasobola okugula one do gw'oyagala double do. Omusajja wo takikugambyeko nti njagala. Kati gwe kennyini n'ogyekola ki? N'ogyereetera. Awo tewali lukusa lukuyimiriza ng'omukyala akugamba nze ngula ebintu by'omu nnyumba. Omusajja yagula fridge gwe wayagala double do olw'okuba wagiraba ewannaaka. Bisiiti eriko mannya gaani? Anti eriko mannya gange. Omukazi bw'aba agula nga yiye. Anti omukazi ajja kugamba, anti omukazi agenda kuleetera risiiti akubuuze. Mimu gw'owooza sinze yagigula. Osobola okuba nga gwe wagigula naye kye tutaagala kujja kutuswaliza bbaawo kutugamba nga gwe bw'ogula ebintu by'omu nnyumba. Ate ng'ebintu by'otugaba by'ogula eby'omu nnyumba ekituufu gwe wasuggestinga obyegulire. Yakuwa ssente ogula ebikopo 5 n'ogula 10. N'ogula 10 ate n'otugaba gwe ogula ebikopo. Kitegeeza 5 ebiri extra lyali ddembe lyo bigula. So abasajja abakyayina eyo ennono weebali nga ye agamba nze musajja mu maka gano. Bikyaliwo. Weebali munnange. Abakazi ennaku zino bagamba mbu twekolerera. Omusajja takyalina kyatugamba. Abakazi okukola tetugamba nti omusajja takyalina kyaŋŋamba. Wabula tubagamba baamu n'akaki? N'akasente. N'akasenteko. Okolima kitono. Ng'olinamu? Emirembe omusajja omumalako mitono. Bw'oba ne ssente obwongo bugendako ku bizinensi n'omusajja wo n'omuggyako nnyo ebirowoozo because bw'oba tokola obwongo bwonna buba ku musajja yafulumye mmeka
akomawo ku mmeka lwaki tankubidde omusajja oyo banna ali mu bwenzi naye bw'oba okola naye bizinesi zikutawaanya lwanaakugamba bigaanyemu ojja kitegeera kuba naye byagaanamukko naye waliwo we bikwatirako naye birina we bikwata maama wo n'agenda okukubira nga tolina ebiri kati ne bbawo wakukubira nga talinaamu ebiri aba tazirina mbuwampasiza ki abakazi ababuuza ebyo tebaba na mpisa just ekitegedde naye omukazi ng'omusajja takuyisa bubi nga akuwa kyasobodde kati oyagala tuli eki abasajja abasinga basobola okufacilitating ewaka emmere okuggyako ng'omulimu guweddewo ekitegeerekeka okuggyako nga mulwadde naye omusajja yenna njogera ku basajja sogera ku baboys abasajja bonna akatono kaalina akatwala eka oyogera ku ki njogera ku basajja sogera na baboys mbadde manyi olwedde agenda okutuuka okugamba muno kampasa abaafuuse omusajja waliwo abawasanga baboys ng'ensonga nga just bw'alaba ng'ayimuse n'afunisa omukazi olubuto yalowooza musajja spamu ze ziba zikuze nga so zaala anti zitandikira naye nga ye byonna omubiri n'ebirowoozo by'abato boy kati oweewaayo eitha omukuza n'ofuuka nnyina siyo bye twagaanye oba omuleka n'omugamba mukwano bw'oli ku lojja ndaba ojjirira ebyaki akamanyiiro waliwo abasajja nga baboys waliwo abasajja nga baboys ng'ali myaka emeka ng'ali myaka ne bwaba ali mwana naye ng'ebirowoozo nga boy bebusima byebadde agamba ebadde ayogera ku baboys emyaka gyabayitako bisi tebagibala mutereezanga omulundi omulala gyadagaba baboys just abasajja abamu emyaka gidduka misinde n'atabala nti nkoonyaana maama we yamujjukiza mbuki oyingidde ana agamba minno ekyo tekisoboka beba abazaala baana nga babatwala ewa bannyaabo bagoba mugoba emisinde oleeta ne fiizi nnyina nno yamugoba kati gwe saasira maama wagobera omutabani asasulya abaana fiizi beyeyambuliramu empale olwo omukazi anti yali nsobi byajja buzzi tewaliiwo nsobi tewali nsobi abakazi tulina okweyongera okubeera kini nnyo tulina ebika by'abasajja bino wammanga biriwa tulina abasajja ajja n'akukwana ng'alina kyakwagalamu otyo nga takwagala laavu tetugenda lekerawo okusomesa abakazi kuba kati abakazi ate ensobi tuzikolera ddala somesa tulina abasajja abatwagala laavu otyo tulina abasajja abatwagalako bye tukola tulina abasajja ng'alina wayagala okutuuka naye nga gwe ogenda omutuusaawo gwe eddaala naye nga bw'atakwagala togenda mutuusaawo nkufuna tulina abasajja nga tasobola kukukyawa si lwakuba akwagala ng'oliko emikisa gye nga buli wabeera naawe bitambula bulungi ng'ekyo kyakwagalako bulungi nnyo naye alinayo gwayagala owalaavu ate gwakuteekawa gwe ate aba akuwa nnyo ekitiibwa era ne bw'oba omugambe nti fiirwa ono gwayagala owalaavu asobola okujja n'amuvumaavuma gwe nolowooza beba abasajja be musanga ng'avuma mukyala wo ow'ewaka nga wooli owulira ayinza n'omukuba empi nga oli awo otudde naye nga yeetageti ye n'ogamba omukazi lwaki tova ku musajja atakwagala gwayagala bukyova olaba tamuta naye gwe alina byakufunako oyinza okuba gwe omutwatuusa bagagga ng'oyinza okuba gwe ebintu byo bya speed bw'akugamba nti njagala tukole sheno bweti eno onoonyeza mangu ba sponsors proposals ozikoze biki like ng'ayagala obwangu bwo olumu oyinza okata olina namukisa naye ng'engeri gy'okolamu ebintu byo ssente zanguwa okitegedde kati gwe obwongo bwo ne bukulowoozesa nti banjagala bya laavu waliwo omusajja nga leero bwe muyomba nga ye ekimusanyusa tulina basayiko mu basajja nga balalwa ebyaddala ekimusanyusa kuyomba sina kuyomba kokka ebika by'abasayiko ebiri mu basajja bali baguba ddala abaddala kyokka bambala engoye ne banyuma bagenda ne mu jimu ne bakola obunyama ate tutuuseyo tutya ajja ng'ekimusanyusa bakazi nga bakaaba nakubamu awo oluyi nga ye walaba omukazi nga musanyufu kimunyiiza ati siakuwewezayo ka message awo akakunyiiza osobole omudda mu blocking mbwa anti munange abadde atambula n'akuba ka selfie ng'alina ekimaama beekutte n'akakusindikira kyokka bw'amala bw'ajja mu inbox yo bw'agamba naye nkwagala nzikiriza lwaki oba onkyawa wadde wabweru ng'abagamba mumuvume
gye bali abo nga ye kimusanyusa ki mukazi kukulaba nga okaaba noba abamu abayakuta n'okkuta naye nga laba mu inbox y'okujjukiza bwakwagala nga mutima gwe yakimanya mwakita mwagenda akimanyi to kyamwagala otyo naye abasajja tebaagala kubanga omukazi yamukyayi ayagala n'abanga ye yakwekyayidde wekiri abasajja abasinga yayagala akukyawe sigwe kuyimirira nti gwe omukazi oyimirira okyawa omusajja oteekeyo empapula za divorce gwolinga nagamba w'omukyawa afuba okulaba nga mweddamu asobole ye okukukyawa nga tonafuna musajja mulungi mu bantu ng'ewaka sitaani bw'ayimirira nawe naga akakyala kange mu bantu jangu wano waliddeko mmere agamba nga gwe omutima gukugamba embw eno oba kati eyisaawo ki mbu nawe mubiraba mu bantu awo bantu babadde ogamba nga bulijjo bw'omusajja ankuba kikumi kya musajja naga nkwokyezaayo zikubeeremu mu bantu nga tolina bw'ogamba abantu bonna ne bakutya ne bagamba ne bannaye omukazi ono muzibu oyo omusajja gwe yagamba nti tamookya n'abanga ali awo atudde n'agamba mikwano gye egitunda shaliya mukyala wange mu shaliya esinga okuba ey'ebbeeyi gimuwe n'agigula n'agisasula awo nodde eka ne bakuba emiggo gy'engoye sente zimazeeyo shaliya ng'olakubagamba ki ayinza notuuka wakanaga shaliya eyo gyengulidde gimpe ng'ate agenda gitwalawo agitwala gyesaanidde ewatali wuwo nze nina omusajja ano gwe mmanyi mu bantu agulira mukazi w'engoye bwadde eka n'azitwala n'aziwa baganda be n'amugamba tezikusaana omukazi yabadde ddame omukazi abeera kiddole yabadde alaga bali bantu nti omukazi byamu okuba ategeera nti omukazi ono alina byanjogerako mu bantu kati ngenda kiriyalinga linnya lyange jjukira abasajja abasinga abatucunya baba balungi mu bantu boogera mpola basirise ebigambo byabwe bambi biba bitono beba abasajja abafukamira nga babuuza abantu abasinga bwaba mwemba mwogeraga ebigambo nina bitono ddala badde nsaba nzireeka njogere ne mukyala wange mwena ne mugamba naye olaba okujja nga olina kikyamu omusajja akulema atya nga mutima agamba oba mubaweemu aba byogera mutima abakazi singa abasinga basobola okuva mu zikalina ezo ne bajja ne batandika otuwa wano sitole kyobola nze omukazi bwajja naŋŋamba kyempitamu sirina bwe nali nkigamba abantu naye enfa mba wakuyimirira naye anti omuntu agendaga oyimirira naye lwakuba oli mukazi ekyokugiba nga ndi mukazi kiveeko mmanyi kyasobola okuba nga ayitamu kyatasobola kwogera nga ne bw'anaayogera community egenda mujajinga because kuva dda bajajinga abakazi omusajja nakuba bukubi n'ovaayo nze mbuuzaako nze oyo omusajja yakuba paka bwe yakoowa mukwano wakoowa bukooyi olinda mwana abandi we bamuttirayo ye nga tebamutta mukama gwe baba yakuyamba n'otafa ababa bayiira asidi owakkuba bukubi eri eriiso balijjanja baleka naawe ebyo community byekulizaamu omwana ow'obuwala omusajja wagambye abadde akulya ebisiyaga gwe oba omulaga ekifo waalina okgenda Tereza gwe Tereza omulage waalina otteeka otyo naawereka abakazi abasinga ebyo babimanyiiro ojja genda bakutunge olaba abaana be batuyuza enjogera bwe zityo zirekeraawo mu ggwanga amujjukiza n'omwana gwe yasindika community eyina engeri gyeri mu kunyigirizaamu omukyala mu ngeri ey'ekisiru oli bw'avaayo n'agamba bannange ndi ku sayidi y'abakazi leero oli bw'avaayo n'agamba abasajja babanyigiriza naye reti yaabwe ntini tudde ku y'abakazi omusajja omukazi amulya ddi mu kabina n'omukazi asobola ofoosinga omusajja okumwegattako anti gwe bw'omanya nti oli musajja mukulu era ewammwe baakukuza omukazi n'akusaba ekyo tegeera nti ogwo gwe muzeegwe oba oyina kumuta tasaana kuba mu bantu okitegedde gweomanyi omukazi avaayo wano n'atuyamba n'agamba badde bankozesa mu kifo ekikyamu abakazi bameka bayogeredde abali abatasobola kwogera kuba bw'anaavaayo n'ayogera bagenda mumugamba olaba omwana yakuyuza ne bakutunga ekintu kyangu nnyo genda ofunayo bulubbulikanti omwanguyiriza embeera oli mu nnyumba nzimbe ebyo ng'ovaayo obyogera kikyatakuwa balina akagambo ke baatandika ennaku zino abakazi kaliwa ebintu ebimu mufe nabyo
nze nina ebyama bye ngenda okufa nabyo igwe fa nabyo abasobodde okuvayo ne boogera okuyamba abalala mubaleke kuba community ine engeri gye yazimbamu omusajja which is okay omusajja aweebwenga ekitiibwa omusajja alabirirenga famire ye omukazi abakazi ejja naafe eriwa wansi wa bigere bya musajja yes naye tebatugamba nti ejja naafe eri wansi wa bigere bya musajja agenda okunkozesa bye saagala nga mu bantu nina okujjandaga ekifaananyi kirala omusajja mulungi nnyo oyo bwe ntuuka n'enkowa ne mugamba obadde wabimanyiira ebbanga eryo lyonna kati ovaayo lwaki baneetulekeraawo ebintu ebyo bwe kitwalemu ng'omwana wazze akugamba gw'omugamba ebyo maama we gwabadde yeesiga nti oba maama anannyamba maama anampulira nze natwala wano omuwala esitole nkyajogera paka naleero ne mutwala ebbombo nga aweddewo naye nga yakanoba emirundi 6 talina bwakinyonnyola bazadde be nga wagenda mu bazadde bamugamba ki bamugamba omusajja oyo alina empisa bw'ati olwaki oba omuta okujja ng'oliko ddogo owayiriza bamugamba ali wa muloga ate nga n'omusajja n'amanya famire kyekozesa najja n'agamba munnaye bamuloga nga buli wabamukima nga yanobye ebintu byatwala ewa maama biyitirivu biti ne bagala ddayo mu bufumbo era nga bamuzzaayo mpaka weyankoonamu nampeereza ebifaananyi agamba nzigwawo n'abazadde nina sente bwe ziti ku akawunti naye osobola kuntwalawo banzijanjabe nfa ekyamuyamba kyali eki nti yali muwala mugezi nga yali akoze visa ye Canada mungu n'amutaasa era olwamujja ebbombo bamaze omukolako yalinnya nnyonyi n'agenda omusajja yamuweereza mesagi ng'ali ku nnyonyi ntuuse nga nkooye eri muntu alinzikiririzaamu nkutadde n'akwata ebifaananyi bye yeekuba bulungi nnyo bye baamukuba ebbombo bulungi nnyo n'abikwata n'abiweereza bannyina n'abagamba ekyo bulijjo kyentyo bagamba nkooye maama we n'alyoka akaaba amaziga amayitirivu omwana wange kale we yanoberanga singa namutuuza ne mubuuza abazadde bano nabo bakoze ensobi tebaagala abaana batuuka nga waliwo ebintu byogamba bazibu kuva mu buto waliwo ebintu bye batugamba mbwe ebyo tebyogerwa mate ebyo mu kisenge tebitotolwa mbwe ebyomunju tebitotolwa fana ekyama kyo abakazi bafiiridde mu bufumbo nga bali ku ŋŋombo yafana ekyama kyo mubawe kyansi waabazze n'agamba ye avuddeyo nakkiriza nti kati nze ŋŋumye kanjogere mumuleke oyo ayogere ate tukuba mukube nanti tukoyo okuziika abakazi mu domestic violence tukoyo ziika abakazi be bayiiridde asidi tukoyo ziika abakazi be batugidde mu mayumba ne mumala ne muvayo ne musaasira omusajja mbuki bambi omwana omuto bw'ati aluuzinze omukyala ku myaka egyo afuuse semwandu naye ng'omukyala afudde depression mu nnyumba bamucunya kyemulaba wabweru kirala munda kitokota nkufuna buli mukazi ali eyo ng'okinyizibwa bw'oba nga ggwe olina amaanyi agasobola okuvaayo n'oyogera njagala kukuzzaamu maanyi nze abananvuma sifaayo njagala kukuzzaamu maanyi ogenda kuba oyambye abakyala abalala 5 bagenda nabo kuvaayo ne wana batavuddeeyo mu bantu agenda kuvaayo agambe olaba ono akikoze nange nkisobola ave mu bufumbo buli toxic obugenda otwala obulamu bwe Shamimu oyo awali bakyala baffe gwe mukazi wo tomukkiriza kulaba vidiyo zange zimugjeeko gwe bw'owulira nga mpabya mukazi wo mugjeeko vidiyo zange gendayo bw'oba olaba nga laba vidiyo zange mugiremu TikTok mugireko YouTube toddamu mugulira data kuba alina okunsanga wanaaba scrollinga bwati era gwe mukazi wo bawabya waaki gw'otalina kyokola nati mukazi atandise okuwuliriza ebigambo byo nalabira ddala nga sirina kye mugamba kuba nze ebigambo byenjogera reality sirinayo kintu kyenjogera nga si reality lwaki bw'oba okuba omwana wa munno gwe oyagala abeerewo wawasa ngoma okakasa bazadde be baali bamukuba bakugamba genda okube namusasula wamusasula biki byamusasula abakazi ekyo kyogamba nti wamusasula ennyanya ezivunda egyo emigati gyemuleeta negikoona empumbu lwaki temwagigaba era toli maama teri bazadde balya bintu ebyo lunaku kiro ekyo babifiirako bigaba namugula kamutulugunye wamugula kukola kikumukuba anti tampulira omusajja abuuza ate munnaye zaala buzaazi mwana alina kukuwulira zaala buzaazi mwana alina kukuwulira abasajja eyo mentality mulina jjejjamu oli abeera mukulu munno tokuba muntu nga mukulu munno
webiba biganye nga musobe n'abayinza obbatuuza tewali obufumbo si lutalo bite eyo enkolagana si ya lutalo y'abantu babiri kukwatagana babeereko kye baggusa kuteeseganya kwesaasira nkufuna okitegeera buli omu kuwa munne ekitiibwa omwami wange nina omuwa ekitiibwa kye n'omwami wange alina okumpa ekitiibwa kyange si kumpa kitiibwa mu bantu nga wakompisanga mbwa olw'okuba nti kati community yayonooneka abantu aboogera ebintu ebitegeerekeka tebakyagala bbawa budde yadde amakulu abantu aboogera ku bintu eby'amagezi naye we baleeta vidiyo nga zirimu kuwemula kukola biki eyo ne babiwa obudde kyokka ate we baleeta ebintu nga birimu kuba nze saagala n'abantu njagala programu za gender based violence zeeyongerere ddala kyova wano nze nzikola twaleeta meeya ku executive media ali ku Equity for Men atubuulira ebizibu abasajja bye bayitamu nabo n'ababuulira bye balina okweyisa okitegedde tetugenda koma tugenda zoogerako tuzoogereko ffe tukakasa nti meeya bw'ajjano n'ayogera waliyo omusajja eyo akyusa waliyo eyo omukazi akyusa n'amanya nti omumwa gwange ninawe nina okukoma gulabika gwe gunkubya kanabe bwe ngusitoopinga nkufuna okitegedde omusajja ayinza okugamba ne bamugamba ekikumanyiiza butaba na ssente genda okole n'alaba nga atandise okukola asobola oteekayo omugaati ewaka ekitiibwa n'alaba nga kitandise naga so omusajja yali mutuufu ono yali anjooga lwakuba nina naye bwe tunaatya okubyogerako olw'okuba nti kati intaneti yayonooneka eriko abavuma bangi ti bw'onojja n'oyogera nga bagamba oyo naye oyo biki tujja sigala nga twogera kye tulina okwogera ekituufu si kirungi kuba mukazi si kirungi kwefuulira muntu akubeereddewo abakyala ababeererawo abasajja ne bakuuma ebitiibwa by'abasajja baabwe batono respecting omukazi agambye nti baawange tagenda fuluma na saati eyulise n'adduka ku botiiki n'aleeta essaati ku ssente ze si kugamba nti yabulwa amutwala akwagala ku mutima bw'ofuluma n'essaati enjulifu bagenda kukuyisaamu amaaso naye okwo kuba oswala ne bbaawo kati ayiiyayiiya n'afuna akasente omusajja agenda kubuuza omukazi aswalira wange essaati yange enjulifu yandibaga bba wa gundi mwamulabye ayambala saati enjulifu alinga atalina mukazi kazi abulamu yadde empiso gy'atungisa essaati eyo bye babeeramu ebyo mwamuwulidde engatto bwewunya oba abeera atya n'omusajja awunya engatto awo ensi weetutwala bulungi nnyo tulina kukola tutya buli omu alina kuba munekitiibwa bantu babiri tukwatagane tumanye nti ne mukulu munnange ebisobaganye tuteese we biba biganye tusooke buli omu awe munne space tulinde tulabe naye kye saagala ku basajja kwe kuba nti mugambye kale tukikole bwe tuti twawukane nadde eno mu bantu nga bakkuba ate naakulaga tukitereeze mukyala wange eno waapika eno tavaayo kukuba lwatu naye alina baleese bakkuba eno erinnya balyonoona bw'avaayo waagamba mukyala wange mumuleke ngenda bimaliriza ne mukyala wange oyo omuntu muzibu wa kudiringa naye mubi nnyo mutemu nnyo mutujju nnyo muzze ebbali kuba eyo tuba tusazeewo ebintu tubimale bulungi lwaki basigala bakyankuba nkufuna okwawukana kuli okkenze abannayuganda njagala bategeeza eggwanga lyaffe wano twalema okukkiriza nti abantu basobola okwawukana laava esobolera ddala okuggwawo kyekiri ne ku mikwano ne mufuuka balabe n'abalabe lwakuba nti wano abantu bwe baawukana balina fuuka balabe simanyi lwaki bati musobola okwawukana buli omu nasigala ng'akola kikye ne mubanga buli omu asaana okulikomendinga munne kati nga nsambya ne mirembe buli omu asobola okulikomendinga munne singa baba baawukanye bulungi naye ku kigenda mu maaso suubirayo muntu ayinza kulikomendinga munne buli omu obusungu bungi yes tulina tutuula ne tukkakkana n'omanya ekiganye g'amazima laavu eweddewo bulungi nnyo nzikiriza nkwerekereze tusinkane omulundi omulala inshallah mubeere bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.